Breaking news. Daily Monitor avuddeyo nga naye yeebuuza nga bannayuganda bwe beebuuza. Janet Kataha mukyala wa General Museveni aliriddawa. Katusuubire nti mwebuuzizza mu kaseera akatuufu nga n'abannayuganda bali mu kwebuuza. Mukazi wa Museveni aliriddawa. Kati abaana kabatandika okuzunza obusepiti. Nze ntandise obulabanga butalaatala. Ndowooza kati n'abamu batandise okuwagala ku mazina amaganda. So tuli mu kwebuuza mukyala wa General Museveni aliriddawa. Katusuubire mugenda kutwanukula engeri amawulire amanene gye gatandise okukwata ku nsonga y'okwebuuza omukyala wa General Museveni gyali. Katusuubire munaatwanukula. Kibuuzo kyo nakirabyeko era nendabako abavuddeyo ne bagamba nti ssaawa yonna nti akomyewo era gyali mulamu, nti abamubuuza nti ke kaseera musirike nti kubanga ye mbu mulamu. Naye ng'ekibuuzo ekyo kiruddewo nnyo mu ddiiro, abantu badde beebuuza, ebbanga liyiseewo nga beebuuza maama Janet Kataha Museveni yabulirawa, nga tutegeerako nti yali mulwadde, abamu ne batuuka n'omubika. So bamuwadde obwa minisita ne batuuka okuba nga ate bagenda mu kubanga basunsula baminisita teyaliiwo, era ye ne bamutemera paasi n'asunsulwa. So ekibuuzo bwe kijja ndowooza si mu bubi. Tuwulire ono yagamba Daily Monitor evuddeyo n'egamba mbu where is Janet? Daily Monitor yeebuuza Janet Kataha Museveni mbu aliwa bannange mwebuuzaako ki? Mwe mukole emirimu gyammwe. Awo tuvuddewo. Mujjukire nabaleeteddeko obubaka bwa Katikkiro Dan Muliika. Era yayogedde nga talina kigambo kyalumamu, wabula bino bitabudde abana NRM bawanda muliro. Bagamba nti yayogedde bubi era n'avoola abasajja ba NRM n'abakyala ab'ebitiibwa. Tuwulire mu bigambo byonna agamba ki. Ndabye abantu bangi nga bavuddeyo ku bigambo by'Oweekitiibwa Dan Muliika. Dan Muliika yategeezezza nti buli muntu we NRM musiru, tewali buzibu. Oweekitiibwa Dan Muliika yali Katikkiro wa Buganda. Ebigambo bye yayogedde yabyogedde ng'omuntu, so singa Buganda. Kaakati ekyago bya Dan Muliika mu ku bwa Katikkiro byali ensonga bbiri: obususuze bw'amawanga, entalo mu Buganda, y'omu ku bafirigitinga nga baagala okuwamba kabaka, abayisanga mulaba ndowooza Katikkiro mu mayiga bwe yeeyisa. Katono n'emyaka gye n'ekiwalaata gye n'obukulu bwe. Okimanyi bulungi nti Oweekitiibwa Dan Muliika obadde ng'osponsalinga groups okukwata Katikkiro muvuma. Wampaako ssente ng'oyita mu musajja gwe bayita Issa nga sitegedde nti olina magezi ku nsonga ezaabwawo. Naye njagala kutegeeza nti kye bayita okutokota nga si kisaanikire. Ye ono yayambalidde Katikkiro Dan Muliika era n'amulangira ebisongovu, naye nga kyonna kiva ku ki nti yabagambyeko n'abagamba nti mwenna munnange ebintu bye mukola. Naye nga byonna bigenda mu maaso, ono ye avuddeyo n'agamba nti Abaganda baffe Abanyarwanda nti si mu bubi, nti naye nembuuza nti naye kiki, leka lutuviire ku ntono. Kyonna kye mubala tukitegeera, naye mwerimba temugenda tuuza muhoozi mu ntebe Uganda. Ati mutuyita basiru. Mutuyita abafala, mutuyita bamuuje. Imbu mwekola obusolosolo, musimanyi muganga. Tugambe mbu ekyo ekifo mwabadde temukiraba, baali tebakiraba nti nno muganga alina obutuuze bwansi 3 okukimuwa. Ye lwaki Franka Gashumba yasinga omubaakinga? Nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo Franka Gashumba yasiiba akoze akyanga waneeno tribal card. Muli waneeno mukwata abaana ba NUP okufa obufi, sinaba NUP bokka, mukwata Abannayuganda okukamala, mubamazeeko emirembe, mubatemula, mubatulugunya. Kati nalabye ono omwana bulutiiki akaaba, n'abaana bagyonoonye. Mwe mulowooza ki kye baamukoze?
mwagala kutukyangira kaadi ya Masaka gye mwakola eri ewammwe Rwanda. Era byaliwo ebityo. Oyo Gashumba olulimi aseetula empiki mbu twekyawe mbu tukwate ebijambiya tubatemeeteme mbu Muhoozi ajjenga Sevia. Tubalaba teri Muhoozi kutuula mu ntebe ya Uganda. Byonna bikoze biweddeyo. Yasooka tuzannya busolosolo wano eno bw'anita Amongo, ekyo kyagaana. Kati alaba nga option eriwo yakujja ng'ayiwa musaayi nga kitaawe we yakola. Temugenda kikola ekyo. Tubasuubiza temugenda kuyiwa musaayi ogwayiika ku bajjajjaffe gwakoma. Temugenda kuddamu kuyiwa musaayi. Bwe muba musobola okukwata omwana owa NUP mbu kubanga ayambadde ka beleeti, just emmiya beleeti, oba omwana avaayo ku media n'agamba naye muteeke just eddagala mu malwaliro mukole enguudo, ekintu kiri simple. Ne mumulaba ng'omuyeekerera ne mumukwata ne mumutwala eyo mu zitto kya Kyemba ne mumukola ebyensonyi byonna. Naye nga Frank Gashumba alina kyasindika, tugenda leeta M23, tugambe Muhoozi si ye CDF. Takimanyi nti M23 kayi kabinja kabayeekera, kati waliwo ali mu kwewaako obujulizi nti yakulira kabinja ka M23. Kati Muhoozi kyoyagala otugamba oyagala Gashumba wambe. Wabula mmwe teri kuba wamu mukisa. Musaaga mwena mugenda tuwamba mutumalewo, nawulidde abantiisatiisaawo. Kati mbuwe munkwata. Imbwe ebizibu by'okuba nti muli Banyarwanda ne biggwawo. Musigala muli Banyarwanda. Musaaga teri kuleeta Muhoozi mu ntebe ya Uganda wano tugenda fiirawo. Mbu taata tuyambe era munnange mu Museveni totukookonya. Simanyi ekyo ekifo kiwa Omunyarwanda. Are you stupid? Negwe mugamba tukimanyi nti Munyarwanda tali kyatasobola kukola. Naye atuzanya kifuula nnenge nti wembasindikamu kino kikye balowooza. Okuva ku Salimu Salo okutuuka kwasembayo bonna Banyarwanda ne kwerosi wanu Banyarwanda. I personally kyamaani wange ku katundu kwe nalinva Munyarwanda pure. Kati mbu muganga mbuki. Kati mbuki. Timbwe akafota kasobola. Waliwo ekisinga obwa pulezidenti. Kubanga oyo pulezidenti waba Munyarwanda yasalawo atuula mu Ministry ya Internal Affairs era yagaana. Naye Frank Gashumba ali eri amubaki nga tugenda leeta M23. CDF asirise. Lwaki asirika nga kali kabinja kabayeekera? Ayagala bayeekere gavumenti ya kitaawe. Frank Gashumba akola ng'ani mu Uganda. Tubalaba mu buli ango naye teri kuba waamu mukisa ku luno. Bantu mmwe tubakooye mutukalakatidde emyaka 4. Kiti temukkuta. Mulina emitima emibi egitakkuta. Ekyo kyokka kitulaga nti nno temukkuta. Teri kuyunga Uganda ku Rwanda Musaaga. Mwe Abanyarwanda abasangibwa mu Uganda mujja kimanya nti nno Museveni si ye yabaleetamu. Namwe mwetereeze. Bwe mba muwulira mumwagala nnyo, ffe tugenda abasabulira wamu tetulina budde bwamu. Yes! Naye nga mukamanye nti nno tubalaba mutulaba tuli wano eno ku chessboard. Osindika eri empiki naffe tusindika eno. Musaaga tubalaba akamongo kaagaana kati mutuyisizaawo akagundi. Mutuyisizaawo akamuganga. Muganga asirika ono ne batuleetera ono Gashumba ayogere nnyo. Mutuguza ki tribal card abantu batandika okwetemaatema. Banyiige kubanga mubakoze ebintu bingi bibali ku mitima.
ebibanyiiza essaawa yonna ng'omuntu ava mu mbeera ebijambiya ne bikaaba mu Uganda awo ekyo kye mwagala ng'oweerwanda kye yakola byalimaana ne banne era waneno tuli kulaba abaana ku media ano basenda empiki mbu Rwandizi musigale bagumu we shall win. Guys, ngawe mwawangula ddi nga n'ensi yammwe yabalema ne mugiddukamu muli basirwa okulwanira ensi etali yammwe instead of okudde wammwe nammwe ne mutereeza ensi yammwe kale ne babajjako ekyo ne mujjako eyo gavumenti ey'okubafugisa effuga ebbi ery'okuba nti bakuggyako right y'okweyogerera muli mu Uganda mututawaanya mwesiriwaze nga tuyongerayo mawulire g'enjawulo n'abagambye nti Abanayuganda naddala banabyamizannyo bafiiriddwa omwana mulenzi Gongodyo Sidene ono ng'abadde aweza emyaka 27 ez'obukulu oba ez'obuto yattiddwa mu bukambwe musajja wattu ne bamukuba emizibu ejamuviiriddeko nti ne bamutuusiza emulago teyasobodde kubanga asimatuka wabula abantu bakambwe naddala eri omwami ono owa bodaboda agambibwa okuba owa bodaboda yasitudde ogutya obunene Gongodyo nga agezaako okubanga ye abagamba nti siyenze napulidinga naye nga tebaagala awuliriza ekikulu nga bakuba ne wa poliisi abuuzizza ekibuuzo n'agamba nti katugambe nti assuming ng'abadde mazima ng'asize kasawo ka ssente mekaako akatwala obulamu bw'omuntu ekyokulala mwabadde mumuyina lwaki temwamukutte bukwasi akasawo n'akakomyawo wabanga yabadde nako nga kituufu we mugamba bwe mutyo teyadduse yabaddewo mwamukutte akasawo kali luddawa lwaki temwamukutte n'ekizibiti kye kiri luddawa bagamba wano wandibanga wabaddewo akazannyo era owa bodaboda ono abaana batuuse n'okugamba nti omusajja ono yandibanga muzeego gw'okutta ng'abadde atta abantu kubanga tosobola kukwata ekiti ekyo kyonna tetuganya olina obusungu ku babbi kubanga era ku nsi kuno tewali ayagala mubbi naye nga tonnabakuba bulowooza nti mubbi osoose kunoonyereza n'okakasa nti gw'okuba mubbi ddala kubanga bannaye ku nsi kuno tewali kintu kibi nga mob justice kubanga tulabye abantu bangi be bakubye tulabye abantu bangi abafiiridde mu buvuyo nga si be bazizza omusango kakati waliwo ebintu ebyaguddewo olunaku lwajjo bakubye omwana w'omukazi ne bamutta naye ng'ebitambula bye tulabako mawulire byonna biraga nti gwe bakubye si yabadde omubbi kyokka abaakubye buno obudde balabika baliirana ku nsiko lwa nsonga emu omuzungu alina enjogera egamba nti think twice before you act bo tebasoose kulowooza nga tebannabakola kye baakoze omusajja kiraala ajja n'abagamba naye mulinde mbannyonnyole nga tebawuliza bakanya kuba bukubi omuntu eyababbye buli ababadde ku sini bonna bagamba nti oli yabadde wa boda eyanyakudde akasawo kyokka n'abaakubye bennyini tebalaga bukakafu nti gwe baakubye adde ayina n'akasawo kanyakudde gwe okutta omuggo oli mukuba muntu omuleseza obulamu ayina famire ayina abaana kuba nabye ndabye alaka adde ayina n'omwana omuto ayinza n'okuba adde ayina famire nga erya ku ye gwe omukubye omusi omuleseza obulamu imagine kakati ababadde mu buvuyo bwonna kati bonna bali ku nsiko baliira ku nsiko lwa nsonga emu gwe wayagadde okulaga eryanyi wayagadde okulaga nti kwegamba oyagala kulaga kabampaane nti okuba nnyo amateeka gabeerawo mu ggwanga kubanga gakwasaganya bintu ng'ebyo si gwe tokuteekawo kakiiko kako omuntu omuteeke mu kakiiko omusango mugwolezaawo era guggweeraawo mob justice mubi kwegamba mu mbeera eyo mwandibadde musokolowooza nga tonnabakola kintu sokolowooze kyenkola kigenda kunviiramu ki byeyo bannange olunaku lwaleero size na sports wabula nzize n'obusungu bungi kubanga waliwo munabyamizannyo gwe basse Sidini Gondogyo omuvubuka oyo mbadde mulaba trendinga nnyo bamukubye ne bamutta
nga batebereza nti yanyakudde akasawo kyokka ebitambula oba amawulire engeri gye gatambula mu biraga si yabadde abbye so byebyo baganda bange. nno mbadde mpita ayita nengwa ku sitoola endala ono ye ng'agamba nti okusinziira ku mawulire agaliwo abagamba nti Sydney yabadde n'emmotoka ate nga kituufu yabadde n'emmotoka naye ate engeri gye yavudde mu mmotoka akurosinga oluguudo oba yabadde alina byagenda okula nze simanyi naye yagamba nti aba bodaboda sitoola eri awo katuulize ebyatunyumiza. katono mwamukubye abamu nawulidde nga mu background mwabadde mulowooza mubbi kumbe musajja wattu si mubbi owa boda yamuwaayiriza amukubye amutte. This is really unfortunate nasinaba kuweyongera mu maaso kansooke nkugamba story yabadde waliwo omwami amanya ge Sydney abadde muzanyi wa rugby. In fact abantu beekuŋŋaanyiza ne bamukuba ne bamutta naye ng'ensobi eno yonna yavudde ku wa boda oba aba boda be baleetedde kino ekintu okugwawo. Story yabadde bweki yabadde alina gy'ava nga alina gy'agenda then slightly n'akoona ku wa boda kuba yakitegeedde nakitegeera he didn't realize nasigala ng'avuga. ono wa boda kyeyakoze n'akubira aba boda ku stage y'emaaso ne basalako omwami ne boda zaabwe ne bazikiika mu maaso g'emmotoka ye. mu video mbulina but some of the videos nga bamukuba sobola buteeka wano ku tiktok. TikTok ebintu ebimu tebikkiriza naye akatali violent ngenda kabateerayo wano. omwami nga bamukuba amukubye peva amukubye eki byonna naye ng'obuzibu bwavudde ku wa boda. kyekibuuzo ngenda sooka mbabuuza kino ekibuuzo aba boda mu abasinga okukola emisango mu abasinga okukoona abantu ku makubo mu abasinga okukoona amamotoka g'abantu. abantu baveemu nammwe babakubenga bukubi babakube babatte. so kuba sikiraba mu I don't understand this thing nti mutuuka akaseera nga mulowooza katono nnyo mu ngeri eyo omuntu mumukubye ono omwami asobola okuba nga ye breadwinner wa famire ye nga alinamu sente alina olabirira famiri alina omwana alina omukyala mubalese bonna mu bbanga kuba mmwe always mubeera mwagala mubeere ba victims. sajja ba boda always babeera baagala babeere ba victims. kyova olaba tulaba ne ku scenarios whereby avuza omuntu bateeseza sente endala ayagala amusabe endala kuba akimanyi wakuba enduulu baboda banne bagenda salako omuntu kyokka omuntu y'omutuufu mwateeseza kirala sente olw'okuba gwe oyagala ndala kati osazeewo omuyitire bannammwe mumukube mumutte. That's why nyinza okugamba nti oba teweesiga wa boda tomulinnya naddala obudde obwekiro at least linnya owa boda gwe weesiga funa safe boda oba funa I think it is called faras osobole okuwona. baba n'abasajja ba boda bwe bituuse si bangu olaba atuuka n'okupangira omuntu olukwe bamukube bamutte olw'okuba ye bamukoonyeeko ate nga bo basiiba bakoona abantu basiiba bayonoona amamotoka g'abantu bagakalabula bakola biki. ekibuuzo nabo baveemu babakube. This was really sad and uncalled for. era ndi musanyufu nnyo nti poliisi egenda kukwata buli eyakubye ono omwami egenda mukwata kuba footage bamuyina yenna which is good. abantu bajja genda bayiga mpolampola nti some things tebyetaagisa violence. ogenda kuba omuntu nga talina kyakoze katono mwamukubye abamu nawulidde nga mu background mwabadde mulowooza mubbi kumbe musajja wattu si mubbi owa boda yamuwaayiriza amukubye amutte. nga byonna bigenda mu maaso sitoro ogiwulidde mawulire si malungi yadde n'akamu. omwana w'omunno n'omukuba bw'otyo omwana w'omunno naddala oguti ogunene ogwo. ono omusajja yakuba nga kigendererwa kyera ayagala kutta. Sydney yadde tasobola simatuka ogwo oguti gwali gunene ate n'amukuba ku mutwe musajja wattu nga tasobola ddutonda. jjukira Sydney mugiso abadde mugiso era nga ate jjukira nga sereebu yadde tubadde abasinga obungi tebamanyi tebatera nnyo kuwagira emizannyo gya rugby egyo. musajja wattu ndowooza teyagalanga nnyo aveeyo ayogere nnyo ate oluusi bamukwata obutambi erinnya lye ejja kufa nga tamanyi nti kumbe luno lumbe lujja mumutwala. manye baserebu obudde obusinga bayinza okugwa mu kizibu n'atya n'agamba saagala ate amawulire bankube mu mawulire nti serebu nga kijja kuba oluusi kijja kutwala obudde okukiryalinga erinnya lye agamba ebituufu amawulire gaba gatambudde dda. ebyo byonna oluusi musajja wattu aba yeewala nga tamanyi nti agenda kuba nga ate agwa mu lumbe lwamusse. naye ekibuuzo kye sinalategeera emmotoka eri luddawa yasigaddewo awo waliwo gye yadde agipaakinze kubanga kigambibwa nti yabadde n'emmotoka.
era nga okakasa ekyo nti yabadde n'emmotoka yabadde agenda ka kunona sisita we amutwale ku ssomero. Kakati ekyatuuseewo ndowooza byebyo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katweyongere okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabire n'omugenzi. Naye Shira Gashumba ye agambye nti omusajja ono owa boodabooda ono bamunoonyerezeeko nnyo, yandibanga mutemu nga be bano abakuba abantu ne babatwalako zi boodabooda oba n'ebirala, kubanga omuntu nga tumanyiridde okutta n'okukola ki tosobola kuba mwana wa munno ogutya ogwo gwe yabadde nagwo. Era ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.